nzira kuba ndi mweru kyonzikiriza taddemu ali mu Afcountry sebo egenda ku TV ako kokola ke bayita batya kano ke bayita emmuli ez'ennono ez'ennono emmuli ez'ennono zeziki ezo emmuli ez'ennono nazzi kuno nga ze zikola olukomera ku maka ga kabaka oba mu lubiri lwa kabaka olwo baba bazitema bbanga ki baba bazitema okumala ebbanga ennaku zino tuziyita wikisi naye luli zaali byabanga biro nga zimala zisobola okumala wikisi nga 3 ne zisooka zikamukamu amazzi ne zidda ku sayizi entuufu olwo ne bazikozesa ziba tezikyasobola kogga yadde okweyongerako olwo tezikirizibwa kusibibwa nga mbisi tezikirizibwa kusibibwa nga mbisi kuba bw'ozisiba nga mbisi ziba zijja kkala ziseemu amabanga naye kati bwe ziba nkalu ziba tezikyayongera kwessaamu mabanga olusibira ddala mu sayizi yennyini gy'oyagala bukoleki kati oyo alina osibeze muli kati nga zino eza kabaka waba agenda otuula aba alina kuva mu lulyo lwa kabaka mu lubiri abatava mu lulyo lwa kabaka naye baba batibitibi abatibitibi be batyabo abo be bakola enkomera ku lubiri ekitegeeza wali omu ku abo bakola luno olubiri lwa kabaka luno lwe basibako emmuli eri ekasubi awo siri kwabo naye ndi mu lulyo lw'abatibitibi abatibi waliwo omuntu yali eyanjagadde omumanya omuntu ali eyo gwe bayita omutibitibi yaba atya oyo omutibitibi nakyo kiba kika naye nga bo basiba mu lubiri lwa kabaka esebo tebeddira mpaako kambe mpaako kambe kati gwolo gutibitibi olina akantu k'obumbye wano eno bannaaye oba kati kano ke bayita batya nga bekuuma obwakabaka era kabaka wabeera oba walina okubaawo engabo okukakasa nti obukuumi buli kulugulu omutibiti sooka otubuuliremukko olwo bino ebintu obitandika ddi bino ebintu biri mu musaayi gwange nze muntu ayagala akola ebintu ebitali bya bulijjo buli kaseera okwawukana ku batimbi abalala ndi mutimbi ntimba n'emikono kampuni bagiyita Jada Bridal Collections naye njagala nnyo okubaako ekyenjawulo kyenkola okusukkuluma kutimba okuzungu kati kyova olaba we banoonyeza mu kibuga Kampala ayinza okukola ekintu ekyenjawulo Ssaabasajja Kabaka wayinza otuula nga walabika wanjawulo ng'ate wali culture era nze gwe banoonyeza mukwano gwange Kalibala ne banoonyeza Rufi Kalibala nagamba jangu okoleki jangu okola akantu kati nange nenzija kubanga tukola nnyo naye mu mikolo okutimba wamu ebiseera ebimu kubanga ye wa kampuni endala nange ndi wa kampuni endala naye nga bw'omanya emirimu nti tukwatagana tetufuuka ab'emikwano katono nnyo mbiseera bye eby'eddembe obeera okola ki ebyobeera ebiseera byange eby'eddembe obeera ndi mu kuvumbula bintu kubanga ndi musajja omuweesi owa buli kintu ky'omanya ekiweesebwa nsobola okuweesa ebyuma kati nga kana akayimiridde nze yakeeyokera nenkookya wali ekyo kyotuddeko platform nzikola kati mbeera eyo ku workshop yange nga ndi mu kuyiiyayiiya obuntu obuweesebwa naye nga bw'okaleeta ku mukolo gw'omuntu asobola okukanyumirwa kati nga zino ensuwa bw'oziraba ensuwa ezo nazo gwazibumba kati ezo ensuwa zibumbibwa kampuni zikolebwa kampuni
mother company gye navaamu bagiyita Tem Fashion Wear. Wali workshop bagiyita Tem Fabrications, ebumba ebintu ebyo n'okubinyiriza nga bw'obiraba, okubisiigako obulangirangi. Esebo akantu kamaanyi nnyo. anti awantu Ssaabasajja waba agenda okutuula waba weetaaga okuteekebwako obwongo obw'enjawulo n'obugumu, nti Ssaabasajja abeera munywevu waatudde nga tewali kutya yadde okulowooza nti oba wayinza okubaawo ekintu ekiyinza okubaawo, kubanga basajja be bw'aba asiimye okulabikako eri Obuganda, tuba tulina okukola kyonna ekisaana okuba nga Kabaka asobola okulabika ate nga ne waali waweesa ekitiibwa Obwakabaka. Omuvubuka ali eyo anyooma emirimu, kuba waliwo oli ayinza okukulaba n'agamba ebyo siyinza bikola biki musajja yo yatudde na mu ttaka. Abantu abali eyo abanyooma emirimu bawa bubaka kinga ggwe mutibitibi? Obubaka bwe nnyinza okuwa abavubuka abali eyo kambatunuulire, mbagamba nti ekintu kyonna ekisobola okuvaamu ssente ng'osobola okwebeezaawo kikole, kubanga nze ndi musajja atambuza enjiri ey'abavubuka, enjiri y'abavubuka mu ggwanga lino, era buli muvubuka wenna w'oli ng'obadde onyooma omulimu oba ng'obadde olowooza nti nno okubeera obulungi olina kukola mu ofiisi, olina kusoma nnyo, ekyo kyonkugamba kikyamu, kubanga naffe abayinako we tuli oyinza okuba ng'ondaba wano nsiba muli essaawa eno, naye tulina bye tutuuseeko, we have achievements that we have achieved, tulina bye twekoleddewo naye nga tubijja mu mirimu eginyoomebwa. Bw'oba osobola okwokya ebyuma byokye kasita biba nga bisobola okuvaamu kasente, bw'oba osobola okubajja bajja bwe kiba nga kisobola okuvaamu ssente, kubanga kati gino emirimu egy'emikono mwe muli obulamu, mwe muli obugagga. Emirimu gye twalinga tulowooza nti gya ofiisi temukyali, abantu baweze emirimu, abantu bangi tuli obukadde n'obukadde bw'abantu, ffenna tetusobola kukola mu ofiisi emu ya bwa minisita oba ofiisi yaki. Kati gino gye tusobola okukola ne tufuna ekisobola okutubeezaawo, famire zaffe ne zibeera nsanyufu. Ate abavubuka abali eyo, omanyi ennaku zino abavubuka buli gw'owulira kasita nga yasomako addukira nnyo mu bintu bya politics w'ebiti ebyo. Politics si mubi naye omukutta otya. Politics si mubi naye omukutta otya. Ensonga endala bw'oba ogenzeeyo ogenze na kigendererwa ki? Kigendererwa kyakwekkusa oba kyakuyamba abantu b'oba ogenze okukola ki? Okukulembera. Naye nga politics ye si mubi, era awulira ng'ayagala okwesimbawo waddembe okuba nga yeesimbawo okuyamba abantu ba community, kubanga mu buli lw'ovaayo n'oyimirira mu maaso kitegeeza oba weetise obuvunaanyizibwa bw'eyo community gy'obeera okola ki? Gy'obeera ovaamu. Kati obuvunaanyizibwa bw'eyo community gy'obeera ovaamu olina kuba nga ogituukiriza okulema okuba nga obasuulirira. Nze kyokka kye nnyinza okubagamba abavubuka. Then waliyo n'omuvubuka ali eyo yandiyagadde okukolako naawe, kuba bino ebintu by'okola wali ababyegomba nga ye just yagala kukolako niwaba nga yasimula ku ntebe ya Kabaka just. Ebintu byenkola omuvubuka ayinza okwagala okukola nange nga tanyooma mulimu, kuba nze ndi musajja ayokya ebyuma, abajja embaawo, omusajja ayiyayiya obuntu obusobola okunyumira ku mikolo gy'abantu. Asobola okunsanga ku workshop yange erindejje Zanta Namasuba wokyamira ne weeyongerayo mu maaso eyo, otuuka ku ndejje ku Zanta awo osobola okunsanga. Mpozi essimu yange eri 0775 795 796. Essimu yange. Nina n'essomero eritendeka abavubuka eby'emikono baliyita Adonai Vocational Institute, era nalyo liri Ndejje. Awo osobola okuyitira awo okweyongerayo mu byalaani, mu byenviiri, mu byokubajja, okwokya ebyuma, naye nga natandikira mu bino okupoota,
ku bizimbe nemba nga nsobola okubaako kyenkola okuba nga ntuukayo eyo. Kati mbagamba abavubuka mulekerawo okunyooma emirimu, kyonna ekiri mu maaso go kikole, kasa kiba nga kikusanyusa famire yo nga kigiwa ekyokulya, ekyo kyekigenda okuyisaawo. Mukama abampera omukisa.